Kale ekikwanguyiro kyanguyira empogola weeyasiza otandikira ng'osusa ate olusula entabi lukuwantindira weewaawo kituufu anaasooka sebinaagina awasa mu bootwa naye abange omweso gw'okugerengejja gwe gunyuma okwesa wazira nkulabula era tokwatanga mu gwakasasa nga teweesiga munnange ekibojjera ku lwazi kyesiga mu mwa bugumu ate yeesiga embiro yaserera embuga. Kale tufunvubirako okufaananako akagobera embuga nti tekali abaana b'omwami ku lw'okulandiza olulimi luno buli lunaku olukya tulabe nga olulimi lwaffe tuwanirira empagi eno efaananako seggwayi oba kyawakati ewaniridde enju ennungi ennyo Buganda lwazi naye tetujja kugamba bugambi nti Buganda lwazi nga tetukola ebyo ebigenda okukuumira Buganda ku ntikko yaayo. Bano abagamba mukuzza Buganda ku ntikko nedda si kugizaayo buzza, Buganda yaliyo era nakati gyeri ani yagijjayo kubanga yeekira ate weebanga yeekira ate ogamba otya munno teri ku ntikko eri ku ntikko naye tulina kukola ki? Bandibadde bagamba nti tugikuumiddeyo tutya okugikuumirayo. Ekigambo ekyo kyandibadde kirongoosebwamu kugikuumirayo ku ntikko yaayo. Tukoze tutya okugikuumirayo ku ntikko yaayo? Tukoze tutya okugikuumirayo ku ntikko yaayo? Kale Nketta mu bizinga tukyali mu lugero luno ekitabo Nketta mu bizinga kino kye kitundu ekyokuna era nkakasa nti muzzenga mugoberera abagoberera obulungi mukulu Sali Godfrey Nkutumidde na buli mulasange kubanga abalasange babaako mikwano gyaffe abatugoberera ennyo. Essuula eno bagiyita nsimba ekigere mu yugo ekitundu kino kyekyokuna era nga njagala tutandikire we twakomye wano. Twayimirira mu kakuukulu nga mpaawo anyega munne ne tugabayegeka agamba okuba tunuulira. Kaakati omujaasi ataali ofiisa yasowolayo ekitala n'akigalula ng'alinga agenda okusanjaga ofiisa naye ng'omukono gwe gukyakongobadde waggulu. Ofiisa yasika basitoola ku lukugunyu n'amubabika essasi n'ekitala ne kimansuka eri. Omukazi yabikka engalo ze ku mumwa n'abaaluuka nnyo nga n'amaaso mu kiwanga tasigazzaamu ng'afunyeeko era awambaatidde oluveera olw'ekiteeteeyi kye. Yatyagira ne yeevumba ennyumba. Omukube yadduka ng'akutte omukono gwe mu kifuba ng'abendabenda era nga yenna akotyonka. N'agezaako okulinnyalinnya amadaala ayingire mu nnyumba. Ettaala z'oku lubalaza zaatandikirawo okumemuka. Ng'amalako amadaala yalemererwa n'agwa nga yeevuunise. Ofiisa yasooka okumugoberezesa amaaso n'oluvannyuma ye yennyini yamulumba. Bwe yamutuukako n'amutunuulira ng'alinga akimba era nga n'okwennyinyimbwa yeenyinyimbwa. Yamusindisa ekigere era omukube yalabika nga bambi alinga afudde. Yayiringitira ku madaala okutuusa lwe yawagamira mu kisasi awatonnya amazzi. Bwe yawagamira ofiisa nga yenna abiina ensige n'emikono gimuli mu nsawo yakyuka ayingire era bw'atyo munnange ffe twalaba twawulira amaloboozi agavuuvuuma nga gava mu nju gajja gasembera era ne tulengera n'abantu nga beewungulawungula. Twaleka mu butuufu nga biri bityo nga tugumbulukuka okukunta ku zaffe.
naye mukawansaze eyo mu budde obw'ettumbi twagguka mu kikubo ekyanfaananira ekikuute eky'ente, ekikuute ategeeza ekikubo ky'ente kiyitibwa ekikuute, ekikubo ky'ente kyekikuute. Taamutaamu yasindogomamu ng'ekiwuugulu, eddoboozi ne limwanukula mu ngeri y'emu nga nno lino liyima mu gayinja agaali ku mabbali g'ekkubo. Ku kikubo kiri kye baalimu, eddoboozi lyerimu lyakaaba nga liringa ettutuma. Taamutaamu naye n'alyanukula ng'akaaba ng'olubugabuga. Nga wayiseewo akaseera munnange nalengera ekintu ekizijjagavu ne kijja ne kyekkata mu kkubo okuva mu mayinja eddoboozi gye lyafulumanga. Ngenda okukyetegereza nti nga ndaba muntu yennyini ng'asakaatidde mu byambalo. Kankombeko awo essuula eyo kangiwunzikire wano, tujja kuddiŋŋana. Mwebale kugoberera naye nga mbakuutira okusubscribinga, okulikinga, okukomentinga n'okusharinga omukutu guno ate tuguwa amaanyi. Nze Musisi Bosa Nseregganyi, Ssengule 222. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awangale Omuteregga.